أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. matenda majjuvu nga nannyini nsi Allah omusaasize ennyo Allah ow'ekisa nga kingi nnyo mu duniya ne ku akhira yenna nnyini bisa eby'emiteeko ebiri agabira buli amukkiriza yenna mu bulamu bwa duniya n'atamukkiriza naye n'amugabirira so nga ate lunaku lw'enkomerero kyansi yagirekera abo bokka abaliva mu duniya muno ne bamusinkana nga basiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Sebu naffe atuteeke mu abo tutuuke okumusinkana nga tuli mu basiraamu. Naam, omulundi ogwaggwa insha Allah ta'ala twali ku ejjinni oba shaitan gye tuyita ishqu ne tulaba n'engeri gyebonyaabonyaamu abaami n'abakyala mu mbeera zaabwe eza bulijjo mu maka abafumbo n'abatali bafumbo. Nakaakati tuzze insha Allah tubeere nga tweyongerayo nga tutandikira bwe twakoma biidhinillahi azza wa jalla era ndooza sheekhe asooke atwanjulire. alhamdulillahi rabbil alamin ya rab فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين قراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل فوق التراب تراب. Bwana nga bebitiibwa tena majuga Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh ansabye nyongera okugaziya ku nsonga eyo ey'omuntu alina ishqu oba ashiqu oba ashiqa. Allah subhanahu wa ta'ala tusa mu dunya tusaamu n'ebitonde ebirala era ebitonde ebyo bitalabika ng'omwanadamu alina okitegeera nti kimu ku Allah byeyatumma okutegeera oba okulaba wabula n'atubuulira nti waliyo ekitonde ekiyitibwa bwe kiti era mu kibaita era ekiyitibwa jjini kitegeeza ekitonde ekitalabika yani ejitana yensonga lwaki n'omwana mu lubuto ayitibwa janini kubanga la yura talabika era nejjana bagita janina ku lw'okubanga teri muntu aba yali agirabyeko. Kati saba dokituru mubimu ebiraga sheekhe byatulaga ebiraga nti omuntu aliko ashqu mwe muli okuba nti omukyala ne waba yeewunze bwewunzi neyeewundira bba nga hiya ala ilmin au alimat nga akitegedde nti baawe akola ki akomawo. Sheekhe yagamba nti omukyala limu ku kkubo lyaba ataddewo erwanyisa ishqu oba erwanyisa ejjinni eryo essajja nga bali mu bufumbo obutuufu n'agamba leero kanneeteeka enfumba akamera akalungi n'akava akalungi nabeko nga bukyali mwambalire engoye buli kimu kyonna nga linga agenda okukyala namwekolerako ng'enniya yakuba nti ensonga zaabwe ez'obufumbo zitambula bulungi. Sheikh atugamba nti waqad yaghdhabu al-jinnu al-aashiq ويثور بمجرد أن يرى المرأة قد تزينت لزوجها. ejjini lisobola okuba nga linyiiga just okulaba obulabi nti omukyala yeewunze naye nga yeewundidde bba siriyo. aga nti ويثير المشاكل بينهما ويلاحظ الزوج في هذه الحالة أن مشاكل تنتهي عنده في بيت ويجد زوجته مطيعة ولو بعض شيء ولو في بعض شيء ذلك عند وجود سبب ما يمنعه من اقتراب منها مثل الحيض والنفاس. Embere wemala okubeerawo ng'omukyala yeewunze ng'omusajja amwetegefu okuba nti agenda kusinkana sweetheart we agenda kusinkana gw'ayagala n'agamba ejjinni eryo likola embeera yonna okuba ng'omusajja ono anyiiga.
sekyo kyokka kibanga ekyo kiganye kwe kuba nti omusajja asobola okusisinkana omukyala ng'alinga agenze mu hidhi oba ng'alinga agenze mu nifas ng'awo wonna wonna tasdid au tasaddudu litariq kutangira kkubo lya musajja ono kubaako kyayinza kukola eri omukyala oli. Simanyi dokitoro oba ontegedde bulungi. Tulaba biidhinillahi azza wa jalla ensonga eyo gitwale nga nkulu nnyo 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 kubanga nammwe mukakasiza ddala nti temukyayagala kwekolako lwababba bammwe nti bakomayo waka, naye erimu ku makubo ag'okunyiiza ejjinni lino bwe liba nga sajja eryandiyagadde okuba nti liyeegomba omukyalo ono oba nga limwegomba, emu ku nsonga oba ku makubo oba ku bintu ebirinyiize ennyo kwe kulaba nti omukyala yeewunze ne yeeteekako ka make-up ne yeerongoosa n'ayambala engoye nga nnungi naye nga yeetegekedde ani? Yeetegekedde ebbaawe. Kati ate nga bbanga lyonna tulina okufokasinga kubeera nti tulwanyisa ki? Kati abakyala mukubirizibwa okubeera nti temwesulire gwa naggamba. Ekintu kino kirimu emirundi ebiri. Omukyala okwewundira ewaka ng'enniya yeewundidde bba, n'omukyala okwewunda ng'agenda kutambula kugenda ku mulimu oba kufuluma kugenda kubaako kyagula ebweru. Bw'abeera mu nju teyeewundira musajja, naye bw'aba afuluma ate yeewunda nnyo. Kati ekyokufuluma nga weewunze kisanyusa jjinni lino, ate ekyokusigala ewaka okwewundira ewaka nga weewundira bbaawo ate kinyiiza jjinni lino. Kati gwe omusajja olina okuba nga weekuuma weeprotectinze ng'okimanyi bulungi nti omukyala womusinkanira nga yeewunze ate kati taani olutalo lugenda kudda ku ggwe nga tali waka yeewunze omukyala kubanga bwe yeewunda anyiiza ejjinni lino ng'ali waka. Kati mu kulinyiiza omwami bw'ajja ejjinni likyusa obuki obuufu butunuuza kati mwami libeeko kye likozesa omukyala ono ye kyonna omusajja anyiige buki aleme na kulabawo bino byonna bi make-up okwewunda kwamwewundidde obudde byonna musajja n'atabirabawo n'obutunda ayinza obukube oluyi ne bugwa eri ne buyika. Sheekh obadde omanyi nti ku bitendo by'omukyala omulongoofu byalina okukola kwe kuba nti yeewundira bba n'okuba nti tatebenkera tawulira bulungi mu mutima okuggyako nga bbaawe afunye ekyokulya ekimutebenkeza. Wabula olina ensonga gyogedde ey'okufuluma mu nnyumba. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baganda nga batulaba yagamba nti idha kharajat almar'a min bayti ba'liha yani min bayti zawjiha omukyala wafuluma mu nnyumba ya bbaawe yagamba istashrafaha shaytan imma muwadde idhin muwadde idhin shaytani emuleetera takabburu mu mutima mina sharaf n'agamba ekituuka ekiseera nga omukyala ne waaba atambula oba akkiriziddwa ofuluma oba takkiriziddwa istashrafaha shaytan agamba leero mbambalidde kambalageko emuteekamu muli munda takabburu la hawla wala quwwata illa billah neewulira nga yaliwo n'atambula nga n'entambula n'agikyusa n'ekituuka n'ekiseera ng'enjogera ekyuka wabula bayasitiriyo ate waka ayogera nga bayita emmotoka za takisi yingira tugenda kati yagamba ekituuka n'ekiseera nga omukyala asobola okuba nga eddoboozi lyalikyusa assalamu alaikum sheki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati yagamba atya? Assalamu alaikum. Kati embeera eyo olw'ensonga istashafaha shaytan. Shaytani emukyusizza obuufu. Kati sheekhe mu kwogera embeera eyo yagamba asobola omukyala okufuna hidho w'amangu ow'ekiyita mu lujja. Naye nga shaytani kulemesa mwami nkolagana eno genda mu maaso. أكنت وقد يقوم الجن العاشق أو جن العاشق أو جنية العاشقة بربط الزوج عن زوجته حتى لا يتم لقاء بينهما وكذلك حتى يترتب على ذلك بغض بين الزوجين. نعم. شيخ أكتشين زوكو بانغا تشكوما كويتشو تشوكا wabula esobola okusempeta kuweerere bw'omukyala
nga omusajja waabaako kyayagala okukola mu nsonga ezo ezagima ng'ekkubo lyeggala oba omusajja ono okutuuka ekiseera oba okubanga alebera naaba nga tasobola kusonga mwazi teyeegolola agamba nti wayarbutu zawj nga balina kumuwaala birabutu zawj ebyo si byalakala birabutu zawj bayina zawjain birabutu zawj an zawjati hatta la yatimmu liqaa'i bainahuma tukaisanga tebayinza kubanga basisinkana wakadhalika omu ku baana fuye abaana fuye n'atuuka ku levo nga ensonga bwanga wakugikaka aba alina kukozesa kimu ku biyungo by'emikono gye oli akozesa engalo ze paka ensonga we ziggwa ate nga obutonde obutuufu kimanyikiddwa nti omusajja okwegatta okutuufu era taweera paka nga ekifo ekituufu kyekisinkanye ekinnaakyo omukyala asigala awankawanka kubanga rasulu yagamba nti alkhitanan bwe bisisinkana ebitayirira ebibiri ng'ategeeza obwere bw'omusajja n'obwomukyala kati ate ffe tutaddeyo ngalo awo no waliwo ekibuuzo kinene era ojja kubiwulira nga babikubuuza ku hadithi eyo ebitayirira ebibiri bwe bisisinkana eky'omukyala n'eky'omwami wandiitangalizaawo ddala okusaanikira ebibuuzo ebijja mu maaso kuba bajja kugamba nti ate wano ffe tusika busisi ssebo ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam etusomesa nti mina sunna omukyala okubanga bamutayirira wabula ekyo Allah yatutonda tulina obutonde bwaffe bwanjawulo n'amawanga era waliyo abanadamu ngaekikolebwa omuli abasomali bakikola Pakistan Ethiopia abawarabu embere faana kwebata olw'ensonga nti obwagazi bw'omusajja buli wansi ku bw'omukyala ng'ekyo kikuuma okuba nti omukyala abeera nga akkakkanye bulungi era embeera gye mulaba etera okuba mu masomero netera okuba ku bakazi abasomesa ne badda ku baana b'abasiraamu ate bana bali ku yunivasite era eno message bagifunira eddala balekikyala okubayisa okufuna makisi ennungi aleme kufuna retake lecturer alina kumaliriza nsonga ate na mwana wo gwe watwala ku yunivasite abaana abawala mwandi bafumbiza bukyali abazaddemu abalaba omusomo guno biidhinillah ne mutabatawana kubatwalanga eyo ku universities kubanga bavaayo tebakyalinga bwe mwabatwala agamba nti Sheikh agamba bwabanga okusinkana kulemeddwa balemeddwa okukola ekikolo ekyofuma omusajja n'omukyala Shaitani erwanye mu mbeera eyo agamba ajjawo okunyiigagana kyekiba kiddako kunyiigagana nti istahwadha alayhim shaytan faansahum dhikra Allah istihwadh Shaitani esobola okukola rabt nekola olukomera nezingako abaddu nga teri ibaada yonna eteekeddwa kugenda mu maaso ng'omusajja wayagala azuuka obudde obwekyalabeko kyakola yeebaka bwebasi n'owooza musajjawo oli n'awooza musajja we nti yafunayo abakazi abalala kireka musajja gwoyenda kati okomawo wano ng'olina janaabayonzi n'enjoza puleezo kati omukyala abigaziya mu bwongo awo nze njozi obw'omunda gw'ovudde eri omaze okwebaka ku bakazi abalala kakati nze wano tolina kyosobola kukola naye nga tewali mbeera yonna wabula nga nkweza shaitan wakad la yarbutu zawj rabtan kamila ejjindiza obutasiba musajja mpeta ejjudde bimaana annahu kad yusabibu lahu alqadfu saria naye tamusayirako ddala wabula nga waba agenze eri abanga eyeekanzeemu emikolo gyonna ekisambi nawulira bakiyita ekisulo nekibanga ekimugizako ebisulo ne banga ebimusala biti ensonga ne ziggwerawo akakatfu sari bimujarrad iqtirabi min zawjatihi wa hadha yatruku almar'atu fi halatin yartha laha wa tabda'u almashakil nga omukyala asigala talina kyafunye ebizibu ne bitandika naye nga ono kyabadde afa jinnu al-ashiqa oba ashiqu ensonga ereme egenda mu maaso kwegamba obwenzi ne butandikira n'agamba bi an tatamatta al-mar'atu an zawjiha aw
أو تعيبها مما يهدد الحياة الزوجية بفشل nekituuka ekiseera nga omukyala tayinza kuba nga afuna essanyu n'ebbaawe oba okuba nga amukanga n'embeera etali ya bulijjo nekituuka ekiseera nfumo ne bukola ki ne buggwaawo. mbale nnako njagala seeko okwogerako ku nsonga eno wano katini nti abamu balina kye bakitunako sayidi yamuli n'agamba nti situusa mukyala ku booda tasobola kutuusa mukyala bagiyita climax yamutuusa ku climax Kureta Lake tamutuusa eri waggulu bakoma wano wakati mu lusozi kati embeera eyo abaddu abangi bagyogera ne bagiza ku sayidi yogamba nti oba omusajja akaddiyo munafu talina waaka mbeera efaanako bwatyo naye njagala kugamba abasiraamu abatulaba n'abatuwulira ensonga yonna kasita oba nga wawasa omukyala makuba amatuufu oli mufumbo manya nti shayitaani esobola okukola ekisoboka kyonna okuba nga olemu osobola okugamba nti fi budi ahadikum sadaka omusajja okugenda eri mukyala we abanga asaddaase sadaka ziba mpitirivu amanyi nti kitegeeza sadaka yakuba nti ruutu eno gy'ogenzeeyo first half second half nga nedda kitegeeza emirundi ejja dukhuli wal khuruj egy'okufuluma n'okuyinga dhahiba wa raja embeera efaanako bati embeera ya duqa okuba nti eganye eremi kati embeera eyo buli weerema manya nti wali mumagenda funa mpeera ate ebitonde bino mubikola ki mubinyiiza kati waba alina okubeerawo embeera y'olutalo kubeera nti birwana bwezizingirire okulaba nti omusajja ono eddakiika 5 kwisha ensonga ziwedde ate talidda ngulu abadan paka webukya. Ensonga y'empeta eyo rabt esibwa ku musajja eyesibwa mu mbeera eri Sheikh agambye ya kadhifa saria oba yokuba nti omusajja tayinza kuba kuyimuka lusimbalala ebiseera kusimama wima afuna ebisulo mu mubiri oba oluusi n'afuna ekimukanga oba oluusi ebirowoozo ne bimwetuumakaawo nemusaanikira mu memory kubanga manyi bulungi protocol eyo system y'omuntu butya bwetambula okuba nti asamba omupiira omuntu buli waabanga anaasima amafuta alina okuba n'enkumbi alina okufunayo kagajeti konna kakozesa naye omuntu bw'abanga atunudde bw'ati ku mafuta g'anaasima n'amanya nti wano weegali obwongo nga budduka mangu nga bumulagirawo nti amafuta gano ogenda gatunda wano ogenda ofunemu business okolemu business kati amaaso bwe gamala okulaba ekisambi oba kafeesi kano omuwala ke yeekozeeko oba ettutu wakali waliwo n'abatalina matutu obanga amaaso bwe galaba nga gaweereza obwongo ng'obwongo bugamba omutima please pump enough blood kati omusaayi gulina kuyita mu misuwa gukkirire paka mu binywa biri kuba byo bijjudde ekinywa kijjudde misuwa omusuwa ogujjula ogujjula naye jjukira order zivudde ku buki bwe bulina okulagira omutima nti kupampinga omusaayi ogumala kati bwesaanikirawo wano neddira omusuwa ogulina okutwala message netegako akaweta bweti message nga tekyakirira ku mutima atolooza eri omusaayi guba gukyamala guba tegukyatuuka. Manya Sheikh tumaze n'ensonga eno ey'okutaano agamba ihtilaam al-ihtilaam okwerooterera mukusobola edda nali manyi nti musajja atalina mukazi yeerooterera yekka era bano abavubuka bali mu adolescent stage manya abasajja abo abazungu batusiruwaza nnyo ekyo bakifuula emu ku nsonga ekakasa nti oba okuze otuuse mu adolescence naye nga tebakimanyi nti emabega waakyo waliyo ihtilaamu esobola okujja nga sikkula nga bulwadde kuba waliwo abaakula edda olwedde naye nga basula n'abakazi ate nga waliwo abaloota nga abakazi be babakwata nababaawo abaloota nga be bakwata abakyala newabaawo aloota nga ye ensonga zitambuza mu mutima mulungi nga waliwo okukkaanya wakati we n'ekitonde kiri ekikyala ky'abaalabye mu kifaananyi mwe kiba kijjidde agamba yukthiru inda man
تلبس به الجن العاشق احتلام في النوم سواء كان ذكرا أم أنثى سواء كان متزوجا أو غير متزوج أصور كل تيرا مفumbo si mufumbo بس مفumbo kazi oba musajja فقد يجامع الرجل زوجته ومسجى أصور كل قتني مشاراوي ويقضي حاجته نباتوka bulungi kukoleta lake bulungi kubode mutukula ثم ينام neyebaka ومع ذلك يحترم ate mu kirooto munyina wamaze okukola ensonga ziri ate mu kirooto kyennyini ate naafunamu omukazi omulala mu kirooto ekyo kyennyini nga noono mukyala wa mwebase wano ku mbiriizi ate n'alaba ng'aloota ali naye ng'aloota ali na mukyala ono yennyini wekigambo kubanga afunyeyo omulala ono yennyini ate kafaali dalata ala annahu mutalabbis bihi almar'a min aljin kitegeera nti waliwo ejjinni ekkazi eryefaananyiza omukyalo ono rijjira mu kifaananyi olyaleme kuli iginowalinga jja mu kifaananyi kya mukyala yennyini omukyala gwayina kati wano wennyini ate weyeebase ng'ono amuli kumpi ate ne wajjawo omulala mu kirooto muli n'aba nga ataddamu asamba omupiira n'asamba rawundi endala era n'avaayo n'azuukuka ng'amanyi nti yatambudde rawundi eziwera bwekiba yabyogera agamba nti aqsu sahih ne opposite nno bwekiri era omukyala asobola okuba nga yeebase n'omusajja ne batambula bulungi nnyo ne batuuka ku Crater Lake batuuse ku Crater Lake bulungi ensonga ne ziggwa kati omukyala we yeebaka nga mwami we yeebase wali ku bbali ate n'alala mwami yennyini ate n'addamu ate n'amutwala saketi endala oba emisinde emira mu nsonga ezifaanako bwe zityo kali sheekha fakad yujamiu rajulu zawjatahu wa taqdi omusajja asooka kali n'omukyala n'aba nga atuuse gy'alaga wama dhalika tara fi nnawm ate omukyala n'aba nga yalaba mu tulo fi nafsi mu kiro kyennyini ekyo ma yujamiuha era ayegatta naye aga nti walau ala surati zawji era nga ali mu kifaananyi kya bbaawo ate era n'alabira ddala nga cowboy ono nsoma bwino yakumyewesebo nsoma buki bwino kati sheekh yannyonnyola kye bayita ihtilam oba hulum yagamba huwa ma yara arrajul au annaim katasawuri aljima kwe kuba nti omusajja yabanga alina omukyala naye nga yeebase ye n'agamba kisobola okuba nga tekikomye kulaba ng'ali ensonga ezo yagamba asobola n'okuba nga ali ku mbaga okuwowa ne kubeerawo n'awasa mu kirooto n'abakyala ne bafumbirwa bwe kimu kyonna era n'atwala wa halali naye nga kiri mu kirooto naye ng'ali ku shaitaani aga nti fahuna wano shaitaani eba ekola aqidu nikah eba emuwasa ng'ewasa omukyala oyo ate naye mu kirooto omwo ng'akkiriza oba okuba nti wano shaitaani ekola aqidu nikah n'omusajja fil manam nga yeebase era embaga nebeerawo kuliko n'abantu abamu ku mikwano gye agamba nti oba okuba nga shaitaani esobola okukozesa embaga eyaliwo ng'oba eyammwe mwennyini okitegeera naye ng'ebifaananyi byanjawulo kubanga mu memole kibaamu kati wano etaapingako butaapinzi neteekako tako live wire oba wifi oba bluetooth naye taapingako nga okutaapingako kyetutegeeza nga bwe mulaba bano ababba amasannyalaze agenda n'ataapingako akawaya bw'ati n'alobesaako kati yo neerobesa bulobesa ku memole yo netandika okudownloadinga. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atukuume era tuwonye embeera efaanako bwe batyo wabula nze nga tonnayogera wabula ensonga z'ensoma ne zinsukkako kati ensonga y'embaga either giwakolako oba embaga empya nga bakuba ekiwoowo bakuwoowa naye ng'oli mu kirooto nosanyuka n'okusanyuka ne musayininga kati awo sheekha ani abetera okubeera kubeera kabajulizi seeka Juma abeerawo oba shaqiqa bali baseeka babeerawo bava ku sayidi ya shaitaani kubanga kati embeera eyo sheekha agamba nti oba okukozesa embaga eyaliwo n'agamba nti ensonga gye mbadde njagala okubanga neewuunyisizza nti okibanga embaga eri ebeerako ebitonde biri gwe ng'olabanga abantu n'omugole wo naye ng'ate mugole mulala byonna ebitonde by'oba olabako ziba shayatini. Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye embeera efaanako bwetyo era oli waliwo abaloota ng'alootera ddala bantu bamanyi bennyini bamanyi kati nga shayatini zambadde bifaananyi byabwe
Mbale nja Sheikh nsomekana akawulirize. Naam. Akabonero kano inshallah. Obonero bungi nenja tusomekana. Wujudu nafsi. Nga wujudu nafsi fil hujra. Fil hujra. Omuddo okubanga ali mu kisenge naye naawulira nga ate ayinamu n'omuntu omulala. Nga taliimu yekka mu bwongo bwe awuliramu omuntu omulala naye ate nga dhahira taliiwo nga taliiwo kati ate nga ye yekka yali mu muruumu. Naam. Lwe luganda olutuufu. Kathiru min annisaa'i almashuqat min aljin tash'uru binafsi ma'aha fi lhujra. Awulira nga ayina omuntu mu kisenge. Bangi mu bakyala abaliko amajini amasajja bawulira nga abali n'omuntu omulala ng'ate ali mu kisenge. Aga watash'uru bijinnin yahtadhinuha. Zano okuwulira nga wowe kimukwatako mu mbeera ya romansi. Aga nti omukyala fa idha fatahat aynaha wagulawo amaaso ge bw'ati neetegereza bw'ati n'akalula ku maaso nga talina kyakola talina kyalaba. Aga la tajidu ahadan talina gwalabawo. Aw ba'duhunna yash'uruna بخطوات تتبعهن أينما ذهبنا. أما ما ينقول enswagiro zo kitonde n'omuntu ng'alinga amugoberera yonna w'aba alaze atambula naye awulira alina amugoberera. Agamba kadhalika yash'uru kathir min arrijal almashuqin n'abasajja bejini abalina abakyala bannajjinni min ajinniyat bannajjinni si Luganda binafsi ma'ahum fi lhujra naye awulira nga alina omukyala ate nga ali mu kisenge ate nga alimu yekka oba nga mu nnyumba alimu yekka. Tumanyi mu sunna nti musanza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba omusajja yenna oba omuntu yenna la yanaamu wahdahu fi lhujra. Naam. Talina kwebaka yekka mu kisenge. Kirimu embeera era nze buli wempuliriza buli wendowooza ku hadithi eyo nsaasira abanadamu bangi abawuulu n'abakyala bo babayita bati nabo babayita bawuulu. Abakyala omukyala yagaana ofumbirwa bawulati omuzizi wanagaye bawulati naye omukyala nakyeyombekedde omusajja abasa kyeyombekedde omukyala atafumbirwa nkaba nakyeyombekedde atafumbirwanga kaate eyeyombekera si ono abeera yafumbirwako wanokawutu ewanoka kakati ono bano kale tekijja tumenya nnyo nammwe munakitubuulira banakitunyonnyola kubanga abo ababeera abawoza sinnatuusa nkyalina byenjagala okumaliriza. Abantu kati batambulira ku kwagala kwa myoyo gyabwe seeka bazannyira buzannyizi mu nsonga ez'abatondesa ate nga obwenzi bwe babukola obwenzi abukola kyokka gamba tannatuusa. Abalala ne babeerawo nga bafumbo akozesa family planning mu bubba tayagala ne bba wakimanyi nti akozesa family planning naye nga bw'awoza omusajja ono nkyamusitaadinga. Ndabo baali mu kika ky'abasajja abalina okuzaalirwa buli azamanya bunene. Kati ensonga bannange ezatutondesa kuteeka amateeka ga Allah mu nkola ate temulina ngeri gye mugenda gateeka mu nkola okuggyako nga mutadde mu ibadaati mu bifo byazo weziteekeddwa okutuula. Muteekeddwa okufumbirwa, abasajja muteekeddwa okuwasa. Bannange muve ku bwenzi. Hadha tabi'u obwe butonde era Allah bw'atyo yatutonda. Wabula Allah mukwogera ku bakyala b'omujjana. Aya eriyo gisomesa nnyo lam yatmithunna insun. Naye agamba qasiratu tarf lam yatmithunna. Qasiratu tarf bayina amaaso mabikke oba baakutulwawo kukulaba naye nga tekitegeeza nti bamuzibe. Wabula teba lulunkana tebalaba bitonde bye batateekeddwa kutunulako. Amanya balaga nti qasiratu tarf kwe kuba nti talabanga ku muntu oba musajja nti amukuba. Kwa omukyala asobola mukyala omusajja n'amukuba naye n'ataba ku kyamba wadde n'omusajja okubako oba kyamugamba. Naye Allah ogamba nti qasiratu tarf kwe kubanga bagenda kusooka kulaba ku musajja wa mujjana. Lwaki mu bwongo bwe talinamu musajja yenna yali amugambye kagambo yadde ejjinni lyonna oba omugamba
embeera efaanako bwetyo omukubira entoli pozi bwe babikola wa era mu nsonga lwaki obusiraamu sharia yagaana okukwata omukyala mu ngalo bwoti olw'ensonga omukyala atali wuwo mu nsonga mulimu bu message muno mulimu amasannyalaze oba okombayininze live bulungi ate kati message zisala ziyita mu mukono muno nedda abaddu babitegeere kati Allah ga kasuratu tarf bale jagala awo kasuratu tarf hadithi nyingi ogamba nti hunna lamrat rajulan tala ku musajja jinnun am ins musajja nga jinni wa muntu kati mumbere faanako wetyo bajja ko bamanyi gwe wekka ali mu bwongo ate n'ekyala Allah tagenda bassa mu mbeera ya bujja wadde obujja obuleetebwa shayitaani nga bwe twasomesa kuba tezigenda nazo enzikiriza zijja amajini gajja amakkiriza gaawe bwejjana yaago gali mu jjana zaago era nga nago Allah yagategekera ebyago kaakati nga n'abantu kaakati nga omukyalo oyo talina ate chansi yakuba nti ate jjini limusalako anti Allah agamba wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri Allah yajjamu ghill buli konna akayinza okumuleetera obujja mujja nti wagenda kubeerayo nsaalwa ng'efutwa biki onampala nano biki aned wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin ngali jemba nasomere mu anfal eri mu araf kati Allah ogamba nti wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan okuba nti Allah yabajjamu ensaalwa obujja tebakola ki tebalina era omumanyi omu yavunula aya egamba nti waidha nufuusu zuwujat Allah emyoyo agenda okuba nga agigatta n'emibiri gyagyo manyi ne bagamba nti waliwo Allah okugatta emyoyo ogizza mu mibiri gyagyo ku yauma alqiyama bimaana albath okuzuukira mu kutuusi nga tazawaja ng'agigatta wamaana tazawi maana alqurina taqrin nga ne wajja Allah ogamba nti waidha nufuusu wujat yagamba tazwiju nufus bijaril janna maa nisaa'il janna okubanga Allah agenda kugatta emyoyo gy'abakyala b'omujjana abagatte mu myoyo Sheikh nsaba Allah nteeke mu abo abanaabeerayo amina kubanga naawe nsaba Allah kuteeke kakati Allah agatte emyoyo omukyala ajja kubanga alhamdulillah mutebenkevu n'omusajja gwakola ki gwalina matalaba ku musajja alina mulala ekyalo ekyokuli mu mutima gwe tafuddeyo kuba meka baalina okugatta si kwa ssente kuno kyalina ssente alibwa yalese sofa wabula mu mitima nerugalamirizo mitima Allah yaddako n'agamba nti lam yatumithunna insun qablahum wala jan Ibn Abbas yagamba lam yujami'uhun tebeegattangako tebeegattangako na muntu yenna oba jinni inshallah seka ensonga eyo nno abatulaba beetaaga okugifokasingako biibinillah abakyala mwali mutuddekaawo ne mwebuuza ekibuuzo lwaki Allah mu jjana teyassaayo basajja lwaki Allah mu jjana yassaayo bakyala omanyi tuyinza okyogerako ng'abantu bakiyisaako buyisa maaso gwe olinayo aya yonna gy'omanyi nti Allah yagamba nti alina abasajja be yategekera abakazi b'edduniya mu jjana kyemmanyi nti abakyala b'omujjana bagamba ono omukyala w'oku dduniya wadde ye batamuwulira nti anedda omusajja oyo la tahzunuhu tomunakuwaza nahnu nantadhiruhu fil janna fe tumulindiridde mu jjana era mwanguye mangu emubonyabonya teberezaamu kyandibanga Allah otteekayo abakyala mu jjana n'atassaayo basajja ng'olredde Allah akimanyidde ddala nti omuwendo gw'abakyala ogunayingira ejjana mutono wabula omukyala omulongoofu ate ku dduniya Allah agenda mussa mu jjana n'abakyala b'omu jjana abe nga ye mukama waabwe ate nga mulungi obbasinga ng'akubisa mu bulungi bwabwe emirundi n'emirundi era nga yalagira yabaduumira yali mulongoofu nga n'obujja tebwamuwangula era waanaaba nga n'omusajja alhamdulillah awo ensonga bajja kunyumirwa ejjana tusaba Allah wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yajogerako ebitendo bingi okugamba nti omusajja ajja kuzuukuka
nga badde alina we yeebase basiramu kano kankabawe bagende nako nga agalamidde si kwebaka kuno okwafa okwa bulijjo mujjana tewaliyo kwebaka wabula ajja kuba agalamidde ndoza tukozesa ekigambo kusituka ajja kusituka mu kusituka omusajja ajja kuva ku kitanda fayastayqiz ajja kuzuuka bw'ati wayakhiru sajida nagwo wansi avunname fayaqulu lahu malakun min almalaika malaika bamugamba bali mu jjana ala man tasjud ani govunnamira kyuvunnama ki wakad intaha alibadat nsonga ki ekuvunnamira nga ate ibada zaggwa agambe nti asjud linuri rabbi qad tajalla asjud linuri rabbi qad tajalla nvunnama olw'ekitangaala kya allah ndaba kinkubyemu allahu akbar malayika ejja kumusekerera ejja mugamba la kiki kyoliko ekyo si kitangaala kya allah هذا نور لقدم الخادم كيغيري هاوسي قالوا وهاوسي بوي ويطوف عليهم ولدان مخلدون بكواب وأباريق وقاسم من معين كتاجاكو بانغا ومقامنت هذا نور لقدم الخادم وقف بجنبك ekyo kitangala kya kigere kya mukozi wo mujjana ayimiriddeawo kakati abali mu dunia no bepankira ki kitangala kya kadama ayimiriddeawo wekibanga kadama ajja kuba bwato owo mujjana kadama tutegeeza maidi akwati bakigandawaza nekiri khaddama khaddama baba bayita kadama khaddama kati ayimiriddeawo ku lusegere allah yabatenda n'agamba nti idha ra'aytahum حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا abantu bajja kulobera ku bakadama balowooze nti oba kabaka muswati oba magulu nnyondo oba lukoba nnanta wetwanga toyemuwe taate oba ani kati embeera naye ate nga mukozi amanyi ne bagamba idha kana alkhadim istanara hakadha wabanga omukozi bwate wa masa fama almakhdum ate abali bamujjana bali ababuweereza nasal allah aljannata allahumma amin ya rabbi insha allah subhanahu tukasenabyo badnange wali tanbihi ntono nnyo kujja naye allah subhanahu wa ta'ala saba allah tuonye ebitonde ebyo tutalaba bana amagege mabi ate mukirize nti gyegali saba allah gatutaase oyo mulabe waffe wa lulango amen ya rabbi banga munaamalanga mwefuula abagezi simanya nti mwasoma nnyo simanya secula mwe muli baloya muli bayinginiya sorry era ajja bakosa allah barakallahu fikum nafa'a bikum subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh تنزل الدكتور البخاري ما شاء الله نبا أمة يقال سبأ الله سبحانه وتعالى وأمة جسنغو بلونجي إله سبأ الله أبقى سنبيو بعونه تبارك وتعالى